omukazi anaasaala yandibadde asooka n'atunula ekiteeteeyi ekyo oba ne bakazaako shaliya nenkwadde nga shaliya pulaani teriimu era teyajjanga lugoye kitegeeza kirala nnyo mateeka g'obusiraamu. So tugamba nti omukyala kale kibakazaako shaliya singa aba agifunye ng'eva waggulu eno paka ng'ebikka n'ebigere bye, twalaba nti ensonga eyo aba atuyambye nnyo kubeera nti agenda kuyimira maaso g'omulezi wa Allah. Olugoye olwokubiri twalaba nti al-khimar twatunuulira nga ekakaaya omukazi kanza okubeera nga yeebikira ku muki mutwe gwe, ako nako nitukalaba nga kalina okujja paako ki ku nsingo nekabikka bwe kati noko twakatunula lutewedde netulaba kateekeddwa kuba mu ngeri ki. Twagamba nti bifo kakaaya omukyala wabanga alina ekikoofiira kyayinza osoosa ku mutwe nga tannateeko kakaaya ako, twagamba kisobola okuba nga kiki nga kirungi asooka ateeka ku kikoofiira kiri then azeeko akakaaya ako. Olugoye olwokusatu twagamba nti yebaita jiribaabu lwe lugenda okujja nga lubikka akakaaya kano katadde ku mutwe, lubikke paka wano ku bibega n'ebigabiga lubibikiremu paka wano ku miko ne lubikiremu n'emikono. Amakulu nti yebaita jiribaabu erina okuba nga eva ku mutwe n'ebikka akakaaya ako n'ensimu n'egibikkiramu n'ejja n'emikono n'egibikkiramu. Olugoye olwokumeka olwokusatu tutaba nti omukyala yandibadde wa lwambala alhamdulillah at least abagumidde mu ddiini y'obusiraamu era nga asobola okusaaliramu sola nekola etya netuuka. Twalaba ensonga endala nti omukyala era sitirwa akkiriza okusaalira mu ngoye ebbiri, ekiteeteeyi kiri eri wamu n'akakaaya kano akazipaka ku ki ku nsingo. Lwaki twagamba nti ekiteeteeyi kirina okubeera nga kibika emikono so si nga kibika paka mu bisekeseke, kirina okuba nga kibika omukono gwonna nga kitena bulungi bwekiti nga kinene nga tekimukwata, kirina okuba nga kinene nga tekiwa nga kiwanvu. Twalaba nti omukyala aba alusaaliddemu n'akaaya akabisse ku mutwe paka wano ku nsingo, eswala twalaba nti eswala ntuufu. Twayibu ennyambala etali eyo oba oli awo erimu ebigambo era erimu okutunula mu bifo nga tanaba kusaala, sokka alindeku kuba yandisala eswala nga si ntuufu. Twalaba nti ebigere by'omukyala abaffe bwereere oba twalaba ekigambo kisobola okuba nga kituufu era nga kisobola okuba nga kirungi. Omukyala kyandibadde kyavunaanyizibwa baba agenda kusaala abike ebiki abike ebigere bye. Sheikh Ibn Baz yalaba nti eswala ye bananfu kaliso okwewala okugwa mu bigambo by'abasheekhe balaba okusinziira ku elimu Allah gye yabawa, kyandibadde kijja omukyala aba agenda kusaala abike biki abike n'ebigere, ekisobola okuba nga kirungi n'eswala okuba nti esembedde okubeera nga ntuufu mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Tayib, awo twavaawo twagenda ku nsonga endala yali etya naam Sheikh Naka yazzaako wano nawe tufunemu ekyokuyiga then tugende ku programu ya leero insha Allah. Sheikh yali takyalinga kibuuzo, yagamba nti omukyala bw'abanga alina olugoye lumu alusaaliramu oba eswala agireke kuba alina lumu. Singa omukyala bukeera ku makya kuba gyeri ebitonde bya Allah byeyagerera ng'enfuna si nnungi, enfuna si nnungi ng'olugoye olumu lwalina oluvamu bw'ati n'aluddamu era ffe singa omukyala oyo olugoye alina lumu akkirizibwa okulusaaliramu oba nedda. Sheikh agambye omukyala singa aba n'olugoye lumu nga talina bwayinza kujja lwakumeka lwakubiri ajjemu lunazzeemu luli, agamba nti olw'obufunda lw'ensawo olw'embeera Allah gye bamugezesaamu wawo amanya balaba nti akkirizibwa okulusaaliramu. Era neyayitawo ekigambo ekyomumanyi ayitibwa Ata ne manyi ayitibwa Mujahid. Naam, kasumye gomi nagamba nti ani Umara buni Dharri qala sa'altu Mujahida wa Ata. Umar buni Dharri yagamba nabuuza Mujahida ne Ata, yamubuuza ku kigambo ki anil mar'a, yamubuuza ku mukyala ki tahduruha as-salah, esswala bwesanzeewo oba esswala neetuuka ku mukyala afaanako bw'atyo, walaysa laha illa thawbu wahidu, naye nga talinaawo olugoye lwonna okujjako olugoye lutya lumu
lwokka lwalinawo bamugamba tattaziru bihi olugoye olwaba lwalina lukka lumu tattaziru bihi alukwate alwezingirire akola atya asaale nezingirira nga laba nti waba lwezingiridde bulungi luba lusobola okuba nga lubikkako ebitundu ebyensonyi n'ebisigadde okuba nga akola atya ng'asaala. So ekyo nakyo kiraga nti omukyala akkirizibwa okusaalira yadde nga n'olugoye lutya lumu alwezingirire akola atya alwezingirira atya yayezingirire nezira gyalaba nti yeyezingiriddemu akola atya asaale. Era kigambo kyekimu ku nsonga y'omukyala agenze mu hayidu ng'ate olugoye lwagendedde mu hayidu olugoye luli lutya lumu lwalina lukka talina lulala tukata lugendde mu hayidu talina lulala nti wanajja munayambala olulala tugamba nti era omukyala oyo era obujulizi obuli bulaga nti olugoye olwo era alugjamu n'alunaaza ne lukala n'addamu n'akola atya n'alwambala era n'akola atya n'asaala essala. Tayib, ekyo nga kiwedde insha Allah tugenda kufuna olwaleero ku nsonga eno wammanga era namukirabi omusalamu nga t-shirt zennyingi ekituufu katazikyayogeddeku tujja kiraba maaso amukadde oba seekanza oba yakireeta tujja kulaba inshaallah fact tujja kukirabako tulabe. Naamu kino omulamwa gwa leero gugamba nti ensobi mu kwambala zitugenda otambulirako sekata wano ensobi eziwerako esakasumaali gwejja okuwandiikako ensobi mu kwambala amakulu nga tugenda okukola ki okusaala. Omulamwa gwa leero tutunuleko okutulabe guna tuguweddeyo nga tufuna paati endala insha Allah tutwekola ki eddako tulabe. Naamu lwaki bino tubisomesa kubanga bino tubisomesa abaddu bamanye nti bateekeddwa okubimanya ensobi mukola ki kwambala watuwawo atayambala va kubino byetusabula ffe okwambala kugira omuntu agenda kola ki kusinza Allah we kabuli waddemu okubeera kusiwali mu sitensi gwe nojjamu engoye tolina buti naye omala okujja nti ojja kusala ya kati wandibadde oyambala otya awo watuli awo. Sheikh ayitamu pointi yalagera asomanga yazireeta wano tweyambise ne ku bujulizi bwe yaleeta n'atufunyeyo obulala tubweyambise insha Allahu taala. Sheikh agambye nti ensobi okwambala engoye ezitangaala byo kimu ez'oluwerere wamu n'ez'enfunda alese engoye mmeka ezo ssatu. Agambye nti ensobi omuntu okeera ku makya n'ayambala engoye ezitangaala nga omutunulira bwoti nawe obujulizi takoze eki gayambadde oba okubeera nga olugoye lwayambadde nga luwewere nga konna kawewere oba okubeera nti olugoye olwo lufunda amakulu nga lumukutte nga eitha lulaga obutono bwe oba obunene bwe. Kalaga nti oba omuntu ogenda okusaala essala bavuuka muze wano wakulu bakola omulimu gw'amasappe na swabu abantu bavudde mu byokwambala kati basabula buki busabuzi. Woba ogenda okuyimira maaso g'omulezi wo Allah genda kusaala yennyambala omuntu gyandibadde ayambala newankwadde nga toli musala omuntu obuvunaanyizibwa tewandiyambadde lugoye lukwata nga lukulaga obutono bwo n'obunene bwo oba nga luwewere oba nga lutangaala. Kati Sheikh kyasottuwa ezimu ku nsolo ezikolebwa mu kwambala ye muntu okwambala olugoye olutangaala oba oluwewere oba oluki oba olufunda bika bisatu byamenyebwa. Tayib, n'agamba Sheikh ebika by'engoye ebyo byonna byenjogeddeko tebyambalwa mu siraamu naddala ng'agenda kuyimirira maaso g'omulezi waani Allah tabaraka wa taala. Si kyabuvunaanyizibwa mutukeera ku makya ng'ogenda kuyimirira mu maaso g'omutonzi w'ensi eno n'eggulu n'ebitonde byonna ng'oyambadde olugoye olutangaala.
subhanallah nga nali egwe swala wa kulabako awo obujulizi nti tuguli takoze eki yadde nga twaga nti ali bwere kyokka ate golaga nti Allah ozze kumusinza nga botugokola oti bufaanagana kalage nti ebika by'engoye zonna zetwogedde ku byonna omusiraamu tateekeddwa kubyambala tateekeddwa kwambala lugoye lufunda luwerere wadde olugoye luta ate naddala biro ekibeerera okuba nti kikakafu nnyo ebbanga lyamala nga agenda kukola ki kusaala esswala tayib shekhe n'agamba kabeere musajja oba muki oba mukyala tateekeddwa kwambala ngoye ezo bakyala bangi nga bw'ayambala naawe okakasiza ddala nti ekituufu tayambadde nga byonna bye yandibadde abikkako ate ye abyoleseza buki bwolesa nga teriyo atabiraba ate nga ye talina buzibu kubanga okwambala kwe ekigendererwa kye ekimu ku byo kyekyo mulabe era emutalaba muba mukoze bubi era bwafunayo amugamba nti bannange yeggwaliwo era addeyo mu katale n'anoonya atakasinga ku ki kakasinga koolwo nadda n'akunama era mwabasobola okusiba obwononefu mu nsi nammwe abantu abamu kuba nti wayambala bwati ate n'owaana nawe bakumajjini ayambadde nawe olaba nti ayambadde mukunya ate n'owaana bwewali ate kiri kuba booda allahumma salli musa simanyi allah tusaasi mwe muwaana n'ebitawaandika bamuko majjini simanyi mutuulwawo ne biyitawo nga yenna wallahi nga n'empala erabika noga nti wala yafusa allah akuwejjana bana otosabulira kati jana kikajje musabidde oyo wafiirawo ku muliro kubaleka kikolemo kyani kya allah tabaraka wataala kati ababoda mwabandi badde abasaali mukubeera nga mubenzingakuwe kaba kayitawo ne mukakuba emigo kale juma dawali joseph kwata wali tukatuyitako tukakunyula emigo tukajja kuddamu mukayuza emigo eki esatu nemugenda munemuoza kuweero si wano kabaka wawandi wallahi tekagenda kudawo kuwaisaisawa ndikusomesa bwelinda ndija bweva kubiri byogamba nomulimu gateddiini wamma ngubuli zagasi bweno biveemu uteleza duniya muba mugenda katunyigira tekagenda kudawo kunamira duniya era kanakabwamba tekagenda kutemeranga wa kajja kuleka webali agavuga ngakubaluli mukakuba emboga tekagenda kwerosi mukanyiga olunyiga nga lwego standard emboga ezi nga mudda wali nga mutula munkubira ki nga mukanyega nefe abawaana tula kuyange nosimula nofuwa nawo kuba wano kakati nako nekamanya nti aha ekyanyambaziza kiwedde shegedde ate zenaulaziza kwenye muzita nga bakabaze dda byonna byekali ngera mune tonalengera jabuno kujjo allahu akbar walilah kati mwejinya olipa mugulu ndio kuba stage ya boda boda ikasala biyoka allah bamukyamu aze kugambi wano ngambi gwejita mwenye kwenda byoyagala nesingenda okwogerako tenza mulungi zakasi musomesa kabaka sanzeewo bamusanga agwe takavuga ngakita kavuga agenda okubira esimu nga yakavuga nga 8 mwali miroga mumpitiriddeko ngoba mumazi ate nga wagala newafuna ati ati ayambadde obulungi wallahi tatemekera bulungi muli kale naye obuhayihayi tukunama kati wafuna ati ayambadde obulungi namuganze nzendula kikazi ajatirika naawe esupije ejja kwekubira nekwekubira olubege sate otula ekisajja mbira kafate bonange envuga bulungi allahu akbar walilahamdu saballah tusasi kati enyambala abakyala gye bambala ne basigala nga ate bali bukunya si ntuufu era kebaire musajja kabire mukyala enyambala tekola etya tekkirizibwa mu ddiini yaffe yaki wa amma ate abalokole bo tebalina buki buzibu kubanga ne mukyala kibagendera balaga tebalina buzibu basa naawe omusomo nga alaba ku kinyusi bani bebamanyi
ate nabyo buyu watasobola kumikiriza yamanyi yalaba nga kyekimugwanya ne mukazi we ayambala akakunami iwa ddembe ne musajja ate katumukolere ki gwe mukazi ogwo omanyi ebyokusanyusa oyinza okuba nga gweyagala mukazi wagende nga akukunamira ensi yonna kati fe tukukolere ki kubana avudde waka nga gyoli kati nze wange wemukukubira ku mbogo najja nalopa nga ate nange omuvuma yavuddeyo simulaba manya bali mwina olugezigezi va ku mukazi wange amaswiti sirikawo kati gwegomumenya abasajja balina abakazi abagenda nga batukunamira pulizi mwebe ku bakazi bakole batya bakyuseemu kati asirike alina embogo ze wabanga nasobola kuyimira mu makage kugamba mukazi we nti oyambala bubi tofuluma ng'oyambadde bwotyo bwe toba musajja obeera mukazi mu maka mubufunze kati oliye musajja ate alina agaseemu musajja mukazi era bayita omusajja mu maka awaddemu okujja wayita omukazi era nakola atya nakomawo kati goba gira mutundu baki tetumanyi kati so muyimire mu maka gwe eti mukyala wange kunongwe ate mugaane ng'omaze zigula kubanga ojagenda webiragiro ku mwezi yegulidde mujja kuvaawo sebo omala kungulira topa biragiro buwalungulira ate osirike kati alusabule ate munatambula bameka babiri ate yagula akalinga keeko kamumyumyula ne kamuwumbawumba ne kamusolooza amma gwe nonotuwulirira nga tutambula mu kkubo nga buli amulabako anoonya namba ye gwe nno bakweta na bulaza we mwana siisi ng'ayitiridde siisi pozi bali ku mukazi ogwe bagamba siisi lwaki walemerera ogulengo mukazi alina okwambala so towa ebiragiro nga nengoye okoze otya kati abalina abakyala abatambala bulungi buvunaanyizibwa bwammwe okubagamba nti bambale buki bulungi naffe tuba tufunye kakyansi akabasanga tujja bagamba naye alina okuteeka mu nkola okulemerako ennyo naawe omusajja ali ewaka gwe tunaba tumweziza ekonomi lerasa tumuli bubi naawe waka omuli bubi ajja tuwa akaseera akola atya akyuse obage nti bino binnemere anoonye gye bakunamira nga si busira oba kale asigale nga akola naye nga tali mu makaago asigaze ezambiri okunama kubabeera nga wagenda okusaala abeera ekifaananyi ekiwokubanga kiki kuba gye bali abakunami naye ngaesola wetuuka afuna ekigoye neyebikirako nakunamira munda nakola atya nasaala nomanya nti kafinyemu kale ku nsonyi then esola wegwa n'obulaadi bwasobodde osunayo najjako ekikanamu nakola atya nakunama essaawa 2 nadda kwasi era nagattako naga nakunama mudakika 3 nadda ku maghalibi bwatyo akunamamu neyebikka obulamu bwakola atya bwawangaliramu kati eyo nomunanga abakalekaleko naye tumugambire zambi era allah wamujulira okwo asobola okumwokya omulukulu eryo kati ave mu fujjo asalewo kimu nti omusiraamu alina kukola ki kwebikirira bwa so si kwebikira ddamu ate n'okunama wallahi mungu obanga nawe atamutegedde kikyayagala esi yempanga y'omukazi omuki omusiraamu tayi wanagambye nti nsobi okwambala engoye zitangaala ez'oluweerere wamu n'ezeefunda ebika by'engoye ezo byonna ebyambalwa mu siraamu naddala ng'agenda okukola ki okusala musajja oba muki abaami abamu wanowuliza bulungi shekh agambye nti abaami abamu balowooza nti ezo engoye enfunda ezitangaala ez'oluweerere zaagaanibwa bakyala bokka naye abasajja tebakkirizibwa kukola ki nabo tebakkirizibwa kukola ki zambala yadde nga mumulowooza nti ezo engoye enfunda zaagaanibwa bakyala ffe katwefunduwaze la gwe njija mpola ojja kwezuula weka zakasimunjija ezo engoye enfunda zaagaanibwa abasajja n'abaki n'abakyala so si nti bakyala bokka baagaanibwa okubeera nga bambala fitting eraga obunene bwe n'obutono fitting simbi kati niyange si fitting kale kati osale swala ebanfu ekyokubiri ize nedda kati ize wenyambala nenja mu swala wawanjogerako ate omuntu ayambala akamukute bwe kati pali mukute esati mukute teri kunyuma akitegedde bibera bizo biki
Lere agenda kusala agenda muki oba mukaliyoti ati agenda kusala era wajjere mmalako emiti negalize nvunama bulungi ku mavivi ngenda bulungi naye oli asabudde si kweyolayolaawo ate abavubuka bannange eryo fujjo tulirekere ogenda ova muswala ng'okoze ennimi gitali mu gyamuswala toyi katugende mpola ono shekha agambye kati ate olugoye bwe lubanga lutangaala wanagambye nga n'ebyenda birabika sekabisena byenda naye ategeeza bwereere kati nga bukola ki nga bulabika aga nti eswala tekola etya tetuuka singa omuntu osaala nga olugoye lutangaala obutangavu bwalwo nga n'ebyomunda okola otya obiraba eswala ebeera ki ebeera nfu bameka mu bakyala abasaala ng'ekituufu bw'otunula bwoti nga togenderedde obako ne paati gy'olengera ga subhanallah kati ogenda ga subhanallah okujjayo nga maze olengera kyokka agamba ngenda kola ki era n'asaala ng'olugoye bwetu bwebufaanagana eswala ebeera nfu n'abasajja singa ojja okusaala nga olugoye olwoyambadde lutangaala nga n'obwereere bulabika eswala ebeera nfu naye abantu basaala eswala nga balowooza nti engoye zebasaaliddemu zisaanidde okukola ki kitegeeza nti omusiraamu aba agenda okugula olugoye mu katale oba wuwa bamu obwino oba wuwa ateekeddwa okufayo nnyo okumanya ekika kigoye kyagenda okugula nti luno lwendusaaliramu eswala yange ebeera ntuufu omulezi wange allah lumusanyusa nga tanaba kulusako lusasula sooka olwetegereze lukwate bulungi luddemu saati weziri waliwo ezakana n'ebitaano waliwo ez'ogumu esatu waliwo ez'ebbiri ebitaano zino weziri awo wona emitwalo emika ebiri kati bw'ogenda okwonna lugoye ekiddala ng'oba olwambadde ku ezo luba nga olw'ebbiri ebitaano bw'ogenda okwabala muli lubeere nga lwego nga lugumu terutangala lukuwa emirembe si fiitingi teraga bunene teraga butono lwoba ogula olule mu paasi ojja okola otya ojja osaali luba nga olw'emitwalo ebiri kafunda katangaala leka olw'ebbeeyi twala olwalayisi osobole okuyimira maaso ate sikale gwe guleze ebbeeyi zo ozambalire nga mu nnyumba yo zino eza layisi ziwe obudde zirongoose zigolole zibeere nga zakusinziza mwani allah kubanga ez'ebbeeyi tezituuka nga nyina mutindo ku muntu agenda kulaki kusaala ate era waliyo ez'ebbeeyi nga alhamdulillah bwerwa bbeeyi naye nga omuntu walusaaliramu essaati ye empale ye alhamdulillah gati masha allah eswala terina buki terina buki tujja yasikabulazi yabyogeddeko awo tugenda kutuukawo abavubuka kati wawo vesi zebafuulanga ekkanzu naye tugende tujja kuziraba masha allah wano shekha agambye mu ngeri y'emu olugoye bwe lubanga lwatungibwa nga lulya wano mu ngeri y'emu olugoye lw'omuntu bwe lubanga lwatungibwa nga lulaga obutono oba obunene bw'omuntu kase bulungi era nalwo omusiraamu tasaanye kulwambala ng'agenda kusaala ng'olugoye lwatungibwa naye nga mu kutungibwa kwalwo ekituufu lulaga obutono bw'omuntu oba katiize wano ni mutono ni munene ni mutono we mutono ngena mutuwa sayizi ate allah waliwo ebintu we muto katekasa mwamala ddakati okuntuula geeri abwe kiri era apadde ekituufu ate apadde ekifu analayo omuntu agenda ogamba nti olumutono nga yakuwa obudde wallahi natera katingaasa alina okuba nga yakuwa obuki obudde naye ate katusobola kumubuuza nti gundi munene nga wawa omuntu nga ye munene ngaalabi kati nze kisakasi bafuna bapaakadde sebotaka ndi mutono kandi singa ngula olugoye nga lulaga obutono bwange nga buli kapaati akani kakola katya kalabika allah oba nfaanana atya ya rabbi nga kamyimye allahumma salli ala ateeke wala ako nkasabulira mu nnyumba nayebwe ya salaamu kati adalasa ya lwakuna ntudde emimba nenga yoyo mwali ate sunna kweri bakubya sunna naye esabula ogwakiza gabulazi nga pale mugugu bana avubuka
n'abasajja abakulu nga tebagenda nga buli akaliwo akafuna bino mu gyekina tetwabiraba ku mwana wa Gereeta n'asabula wano anze simanyi waffe simanyi waka wange eka nze simanyi era tokana bigambo bandi wano bana bajja katemamu mbajjukidde mbogere nga sitegedde nti ndi wano lekanze taata kaleseo ngembe nti mu ngeri y'emu olugoye bwe lubanga lwatundibwa nga lulaga obutono oba obunene bw'omuntu era nalwo omusiraamu tasaanye kulwambala ng'agenda kuyimira maaso g'omulezi waffe ani Allah tabaraka wa taala. Kati bulungi tinga bwendi wano tubutono bwange n'ennyambala olugoye nga lwenguze nga mukula kwalwo lwatungibwa lulaga obutono bwange. Kati bulungi amakulu nga kammiimye buki bumiimi agati olusaanidde kulwambala tebagaye tuli haramu lusobola okuba nga lukkirizibwa nnyo nga toli mu biseera bya ssala nga togenda mu bantu wabula weeyawudde wekkoolya olyawo libuka wano Sheikh agambye ebika by'engoye ezo zonna wana abasiraamu bazambala nga tebafa nayo pointi ya Sheikh juli bumaya Abu Jawhara Allah mutukumi agati abasiraamu bangi ebika by'engoye birabe twogeddeko zitangaala mpewere ziraga obutono bwabwe obunene bwabwe luki lufunda wano abasiraamu basinga bazambala nga n'okufa tebakoze eki ne baziina ne bakima najja n'asaala nga teyebuza kuteera ogenda osaaliramu lusaanidde yajja buki ajja buzi ate bwe kituuka ku bakyala ne kisukka kuba oli agula bulungi olugoye nga lumutuuka abakyala wamanya nti lumutuuka kase bulungi ate n'aluzaayo ku kyalaani bakola ki nalukwatakwatamuku mabegeno bali tewalabika buki bulungi soka bakametta buki bulungi omukono gumwe teguvaayo nagwe bakola batya kozi ne mountain nazo nezikola zitya kati n'atussa ebyo nabikolera ffe singa abadde abikolera bbaawo tiyali lugiddemu mu lujjudde nabikolera ffe abaki abalabi kyokka naffe ate tumulaba netumugamba nti ng'onyumye naawe omwalimu bannange kaneeseeka kakanya maaso kati nze nkola etya kikyogize seeka nembala nabbi oba malayika nekitegeeza ki gwe atali seeka gwe aya tekukwatako bannange Allah tusaire ffe tuli bantu unzika likutabuzeko seekasani gunoge subhanallah Allahu akbar abiri gamaze omubuliramu Allahu akbar nodda ku bulaaji atalayo kanaga aye shetani mbi anekolako tonnalaba walengedeko atamuli emabega kalo ane wallahi Allah tusasire kujina bino bishetani byenyini poza ate musitani nobya sitani yo biriganga buli yakusaka kati omuntu waje yembera Allah jatuwangalizamu gulibati kakanya maaso tekiriko muwali tekikatali muki saatera osobola okutunula erisooka liriza okujja nga otaniddwa buki butanwa kati eriddako liba lya nsonga mbadde ndabye sirabye kati ate goliko ekizibu naye nensonga terikuvunaanibwa waligenda totukoze otya Allahu akbar ofunye n'empeera nno olw'okutererezaani kale nozaayo subhanallah ekyotegeeza byonna kale gati olugoye olwo abakyala bwe ate kisukka alugula lumutuuka buki banyinaffe nsaba Allah bootereza abakakkanya nga amasape n'eswaga naga amalalalala balina kubanga ekibakoze ebyo malala nakwagala vuga kubakwana naye nga tebajja bakwana singa bana bambaddeera bulungi ne bana batalaze paati zimuli ku mubiri ow'okwanibwa bawakola ki olaba hajja tabeera mu jiribaabu neyebikkira muli bwati nga tolina paati yonna gyolaba ku mubiri gwe olaba batokota kati ate gwa kamyunyi nuwekaliza muhajjati nga tolina kyomulabyeko neeki nga yali mujiribabu abulidde mubwati noga nti pakunamba onyambalidde bulungi kyokka kwambala buki bulungi nagamba nti nemufumo nti biveeko ebyo tujja kubyogerako mukadde namba kati ate gwe eyeyisizaawo weeteze kuba oyo omukyala aba yeeteze sheekh nga alina kutegululwa
kyokka tewomutegulula nagati omuwalimu gwe va ku byokunyuma kuba kwetega onyuma ki kwabanyuma nga ate batamugamba yeebuuza nabaaki gwe bawolereze wamma tubagamba bakyala bamale buki bulungi era bebasize n'okuviirako abasajja okubeera nti oba oli awo bakolekula ebyobuseegu newankadde nga naffe tuli bono life tususse naye oba oli awo nti okusendebwasendebwa buli wootuula bwoti ku mukyala ayambadde olugoye nga lulaga paati ze tosobola sigala kyekimu kunyongulukompewo gwe toyombaasagasi tosobola sigala kyeki kugasa bulungi bannange tosobola kusigala kyekimu ebbanga lamala nga omukyala ayambadde olugoye olulaga paati ze eziri ku mubiri kati lwaki tetusobola kusapootinga kikolwa ekyo kubanga kyongerako ononefu mu nsi era tekirimu bulungi kubeera nti kisimbwa haramu muwalawo okuva waka ng'ayambadde mu nnyambala eyo n'omukkiriza agende mu lugendo lwonna nga bwatu bwayambadde ekisinga okuba nga kyo kyekiriwa omwana omugambe nti tofuluma maka gange kugira ng'oyambadde bwoti nga bwekola nti nga bwenjagala kubanga obunefu obusooka yaba omunefu asooka kati bonna abagenda okumutunulako zambi ddene olw'ennyambala egyakoze ati gyayambaddemu kasitegeeza nti ezo engoye tuteekeddwa okuba nga tuzeewala abakyala be tulina ne bawala baffe genda kwazi kale sekazi yazina yalina ebizibu bye naye teyabimala mpola so simu neno wasa ajateera tajja tuddamu na katuyambiseko ekitabo kya shekhe waffe Abu Najiba ekirimu ensobi 115 okuwolera ensobi 50 musola ne wuzu alina points yateekamu oba oliawo katugiddemu nayo tugiyambiseko insha Allah. Shekhe yagamba bwati era ku nsonga gituliwo toli ku nsobi ezikolebwa mu nnya tugaa nti ensobi esooka asira ensobi esooka okwambala engoye ezitukwata biretenga embirese okwambala engoye ezitangaala etaata okwambala engoye ezitukwata nga zitulaga ebyenda shefu yabiyise ebyenda now tuleete wamma rasmai tumuleke twakirese kwetega ate ebitendo bimeka bagenda nti nsubye okwambala olugoye olusooka
lutangaavu nga luwewere nga lukwata banga lufunda ebyenda byabadde wala naye okumanya otegedde nnyo ate Allah yabuganda oyinza okuddebako buganda namusomye ku kireero ku ngoye ziraga ebyenda kazi naye amanya nti aye Allah yamba omusajja naye eno yabulade wagumingiriza entegerayebwe anedda kyakulabya ate oli mufumbo nga byebanyi yazimezeza kuki kungoye ziraga ebyenda n'omwalimu alina amagezi kala wajanvumya tasanamanga musoma ngoye ziraga ebyenda none Sheikh Juma Seko yategeera pozi bawo yatakolaki nemamumira obwerere wano Sheikh era alese point agekinsobi okusaalira mu ngoye ezitangaala yagiretanga nsobi yetengere naye tanjongereko agambye nti abasiraamu abamu basaalira mu ngoye ezitangaala ekintu ekikyamu mana eno nsonga tutwale nga nkulu yenna agenda okukola ibada y'esswala agenda nti abasiraamu abamu basaalira mu ngoye ezitangaala ekintu ekikyamu okusaalira mu ngoye olutangaala esswala tetuuka ono Sheikh Abu Najiba yagakubyewo agenda nti omusiraamu osaalira mu ngoye olukola ki olutangaala nga n'ebyenda birabika obwerere nga bulabika agamba nti esswala tetuuka atuwadde ensonga kubanga obanga asadde nga toyambadde kubanga buli yenna akutunulako ekituufu obujulizibwa wanti gundi takoze eki tayambadde kati esswala tesobola kukola ki kutuuka n'agamba nti bwe kibanga kiri haramu wulira bwe kibanga tekikkirizibwa okwambala engoye ezo nga toli mu sswala nga toli muki oli awo ku mirimu gy'oli mu dduuka n'oyambala olugoye nga buli kasitoma ajja yeegoma butadde awo wekibanga kiri haramu tekikkirizibwa kwambala lugoye lutangaala nga n'obwerera obulabika nga toli muki mu sswala ate kiri kitya ku muntu agenda okukola ki okusaala ng'agenda yimira amaaso g'omulezi we Allah yamutonda bana abatuli bali azamaani omuntu agenda siikana linyazaala we bannanga engoye aziwa obuki era akumanya tugenda kwambala enkyagenda ku buko waliyo ensonga waliyo omukolo wekibanga Allah amuwadde ku ssente kimwetaagisa agenda mu tawuni gula lugo lwanayambala agenda asinkane nnyazaala wasizaala we just tukola program ogenda kwogereza mukyala naye ali musaidize emubende ne bano kuddugala wano bannyenjo bantaawo kikuwa akadde okweteekateekera lugoye kiri ogenda okwambala mu kaseera ogenda kukwana ng'omuwala oli okukulabako jasiti obulabi ng'ennyambalo yokka atisiti emukuba ogenda obako nekyovaamu nga yakumatidde dolwaki olw'ennyambala nga tatunulidde kyonna kyogenda kumuwa nti omuwadde 13 ng'ovaayo ebintu talina buzibu ennyambala ye mukoledde era asobola n'okwebakanga ekifaananyi kye ekiri ku maaso ekifaananyi kyo olwa nnyambala kati omukwanyi wamanya nti gwe ngenda okwana ennyambala eyinza okunkolera kimu ku bigambo ng'ate sibyogedde kitegeeza nti alina okufaayo okufuna akadde akeyawulidde okunoonya oba lwagenda okwama agenda okukola ki okwana tosobola genda kukwanira mu vesiti kujo ngaoliko mpewo era nga n'ogwokwana ne bwato bwali omukazi ate omukwanire mu vesiti ategeera kati era webamu bekwana wa vesiti bakole batya bwe bati obwongo bwebo nekati kati izo musala nkwawamu nkuyimiriza enkwaga zange nga bwotyo bwosabudde manya benyimiriza nabaani abanyimiriramu ng'era buli ne waba atulabye alhamdulillah manya nti eitha bakuba baba Luganda era nga ne waba mufusibeko ti mukazi wange asaanira olw'ennyambala gyakoze eki gyayambala kati otugamba okweteekateeka nga tugenda okusinkana abakulembeze b'eggwanga nga kikwetagisa gula jjuba mpya n'enkanzu mpya
kale ate si ku byolina olwo ne bwe kibisinga ogenda osika n'omukulembeze kiri kitya ate mu maaso ga Allah chairman just a appointment oba LC5 owa district naga kiyitayo ku mani so nga tuzogeremu akusanze oli mu ngoye z'olimiramu kwolwo tosobola genda mu ngoye z'okolaki otwala akadde okuno ekisatisati ati ogende mu ofisi y'omukulu ng'okola otya ng'olabika tosobola genda ku muko ng'oyambadde olugoye olulago obutono bwo n'obunene bwo era bannange ovayo bakugeya va ku byokwekaza ovayo bakola ki bakugeya naye ate maaso ga Allah totidde Allah ng'otidde ebitono Allah kati shema agambye nti oyo ayambadde nga olugoye lutangaala nga n'obwere bulabika mu shariya abaliwo nti katukoze eki tayambadde naamu agambye wawo omanya ayitibwa Sheikh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadihani Allah amusiime yaleeta ebigambo bwe yali ayogera ku nsonga eno yagamba bw'ati Sheikh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadihani Allah amusiime yagamba nti wa min al-mukhalafati aidan nezimu ku nsobi ezikolebwa ku bantu abasaaze agamba as-salatu fi thiyabi ar-raqiqa allati la tasturu al-awra kwe kubeera nti abasiraamu basaalira mu ngoye ezitangala ar-raqiqa engoye ezikola ki ezitangaala naye agamba nti allati la tasturu al-awra nga n'obwerere bwabwe tebubikiddwa busigadde bukula butya bulabika kyange nti eyo nsobi abasiraamu gye bakola okujja okusaala essala nga kituufu buli amutunako yalaba nti mwereere kyokka yalaga nti Allah ali mukola ki ali musiiza ng'ennyambala eyo omuwala banaalayawukana buno bano abakyala bambala engoye ezo eziraga obwerere bwabwe kuba abakyala gye bali nga bambala nga wallahi okasera nti omukazi tayambadde nga nika weesalira newedda newekumulabawo nga bw'omudda mu maaso iye nga Allahu oyo wamala okumwogereza n'omukwano bulungi n'anywera n'omugana naye tugenda kulabako maama mukyalo ekayunga asobola okwambala olugoye olwo wallahi tasobola era awaayo obudde wabadde nga agula zino ko otagenda kugulawo agenda ku dduuka ki eritunda engoye ez'obuvunaanyizibwa nga nyazzale wanaaba amulabi ajaga nti mwana wange bali kuleetaja ti muki pozi muyaaki ko olwakoze eki lwayambadde ennyambala bwetu Allah asobola okuyisizaako n'aluŋŋama n'ava ku biri n'adda ku biruwa ku bino kati nga bw'atasobola kugenda maaso ga nnyazaala we ng'ayambadde olugoye olulaga ekikula kye nabwe tetumusaba mu maaso ga Allah omutonzi w'ensi n'eggulu tageza n'ayimira mu maaso ga Allah nga bw'ati kuba agenda kunamira Allah kiba nti abasinga babifunza n'azunga n'ejiribaabu ye mu nsawo gwe bugenda ku TikTok oku social media bawala kwebali era atekawo akadde oba ni abamukwata video tebalina biseera n'awayo akadde n'akwatamu ne video bwatyo ne bamutulaga nga ali mu mini nga n'ebyenda birabika ne batulaga nga afuna ewusu ne batulaga nga afunye ensawo ye nga ajeyo ejiribaabu ye n'agyebikaku wallahi olaba ajati n'ayingira essola n'agikuba ne bakatulaga era sitiimu ng'avudde mu sola ng'azinzeeko ng'akunyusa akoze eki ng'agenza ate akunamidde ensi lugamba nange atajja kyabadde ki naye ng'ali ku kimusola yo sigireka ate nga mutuufu naye tugamba nti atuse mu nnya kubanga zambi Sheikh agambye waliwo manyi awenage ti Sheikh Abdul Aziz bin Baz Allah amusaasi yali mufti we Saudi Arabia yabuuzibwa ku lugoye olwefaananyiriza olwa siriki oba tukiyita ekisiriki siriki mumanyi siriki ye siriki ya akimasamasa nga bwekikakasi ye siriki kale agaye nti nga lumasamasa nga lutangaala lugoye nga luli mu fomu yakutanga Sheikh bin Baz yabuuzibwa ekibuuzo ku lugoye olwo omuntu ayinza okwambala nga lutangaala nga wamutundeko bwoti olaba n'ebyenda abaffe
lubikka obwerere oba nedda. Sheikh bin Baz bamuza ati abafa olugoye lubikka obwerere oba nedda. Mu kwanukula yagamba bw'ati قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى ekibuzo kibambuza kimwe bitumeka bibiri kyabafu eswala olugoyo lubikka obwerere bw'omuddoyo oba nedda. Ekyokubiri yabafu eswala etuuka ng'omusiraamu alwambadde n'alusaalyamu oba nedda. Birimeka kyabafu omuntu ayambadde olugoyo olulabika nga lulabisa obwerere bwe, lulaga obutono bwe n'obunene bwe, obanga lulaga obwerere bwe nga lutangaala, eswala ye ebeera ntuufu. Yabafu luli mu lugoyo olubikka obwerere bw'omuntu. Sheikh bin Baz yagamba bw'ati rahimahullahu ta'ala, Allah mushimu, akati idha kana thawbu almadhkuru la yasturu albashara bikawni shaffafan aw raqiqan, bwe kibanga olugoye olwogerwako terubikka mubiri olw'okuba lutangaavu obanga lwa luwerere, akati shaffafan aw raqiqa, lutangaavu anga lwa luwerere, nga yensonga lubiriddeko okubeera nga tegusobodde kubikka mubiri gwa mwanadamu akulu ng'obwere bukola butya bulabika. Fa innahu la tasihhu salatu fihi min arrajuli, agamba nti essala gy'aba asaaliddemu ebeera nfu, tekola etya, tetuuka. Min arrajuli illa an yakuna tahtahu sarawiyu au izaaru yasturu ma baina surrati warukbati walminkibaini au ahadihima. Essala y'omusajja otetuuka gy'asadde mu lugoye nga lutangaala nga tesobola kubikka bwerere bwe, agati illa an yakuna tahtahu sarawiyu, okuggyako nga wansi oba munda mu ye mu lugoye olwayambadde olutangaavu nga lulimu empale, ayambaddemu ki empale, nga n'empale gyayambaliddemu nayo nga si ntangaavu, nga ye alhamdulillah nywevu. Au izaaru, obanga mulimu enkutu gyakoze eki gyayambaliddemu, yastoru ma baina surra wa rukba, ng'enkutu gyayambadde oba empale ng'esobola okubikka obwerere bwe wakati w'ekundi naki n'amaviivi, walminkabaini au ahadihima, obanga esobola okubikkana ebibegabega oba ekimu ku byo byombiri, awakkirizibwa okukola ki, okusaala. Teza singa omuntu yambala olugoye nga lutangaavu, omusajja yenna ng'olutangaavu lw'olugoye lulabisa obwerere bwo, swala ebeera nfu. Wabula singa olwambaliramu empale oba enkutu nga mukitegera bulungi, nga kyoyambaliddemu kisobola okubikka munda muli, nga omuntu ne waba atunudde nnyo, bano abatunuzi talina kyakola atya, kyalaba esswala yo ntuufu. Sheikh wano agambye wa amma almar'a, naye ate omukyala oba omukazi agamba nti fala tasihhu salatuha fi mithli hadha thawb, omukyala swalayi tesobola kutuuka mu lugoye lufaananako bwe lutyo olutangaavu. Nagamba nti illa an yakuna tahtahu ma yasturu badanaha kulla, kujjako nga munda mu lugoye olwo olutangaavu waliyo olubisse omubiri gwe gwonna, ng'oli ne waaba atunudde bw'ati tasobola kukola ki, kululaba. Ekyokulabirako asobola okuba nti ayambadde olugoye nga lutangaavu, ne najjaafuna jiribaabu yaffe oba abaaye eva waggulu n'ebikka, nga ekituufu yo si ntangaavu, awo swala ebeera ki, tuufu. Wabula okubanga ne abaaya naye ate enjaaye nga yakifere, nga talina njalo n'atayambadde abaaya nga naye etangaala, yeegase ku butangaavu buli, nekikola ki, nekisukka, ate swala era tukola etya, tetuuka. Tayib, ono Sheikh agambye amma sarawiyu alqasira tahta thawbi almadhkur fala takfi. Subhanallah. Agamba nti empale ezitangaala, sooka mbala empale nga zitangaala, ezo baneezi vuka gyeziri pale zita nga naawe tuku tukasa nti oli bwereere, gyeziri ni fact nga zitangaala. Agamba nti gyeziri. Sheikh kyagambye nti wa amma
kibulirwa. Wa amma sarawir alqasira tahta athawbi almadhkuri fala takfi. Akati empale zonna ezitangaala oba ez'oluwewere tezimala kuzisaaliramu nga tolina kyokozeeki kyogasseeko kirala. Kalise bulungi amakubo banga empale nga ntangaavu banga nga yaluwerere ate ziterako ekkanzu ng'ejja kubikka kiri ekiri muki munda. Wabula teso sifuna kanzu naye gasa kitangala kiri oleeta ebiki ebizibu. Tayib Sheikh agambye wayanbaghi abaffe kyetaagisa nnyo wayanbaghi lirrajuli idha salla fi mithli hadha athawb an takuna alayhi fanilatun aw shay'un akhar yasturu almankibaini aw ahaduhuma. Akakyetaagisa nnyo singa omusajja aba asaalidde mu lugoye nga luno oluluwa olutangaala oba oluki oluwerere antakuna alayhi fanilatun aw shay'un akhar, okubeera nga artist alinamu munda muli vesti oba ekintu ekiki ekirala kyayambaliddeko nga kigenda kujjawo obutangaavu buli olugoye lulabikenga oluzito asobole okukola ki okusaala. N'agamba nti akhar yasturu almankibaini nga lusobola okubikka n'ebigaabiga nga tebikola ki nga tebirabika. Liqawli nabiyi sallallahu alaihi wasallam, kule kigambo kya nabbi yagamba la yusalli ahadukum fi thawbil wahid, omu kumwe tagezanga n'asalira mu lugoye olutya olumu bwe luti laisa ala atiqihi minhu shay'un, nga ku kibegabega kye tekuliko kantu konna. Awo tugenda kujjawo maaso waliwo ekinyusi abasaala ng'ebigabiga biri bweru essola zaabwe ziramulwa zitya. Gwe mulembe gwe tulimu muvubuka kimutika butisi nava mu kilombe ky'omusenyi najja n'asaala ng'ebigabiga biriwe ng'ajja manda kiki aseka nali ku sipirimu mwalimu n'agamba kikirizibwa kati nze ali ukasangala ebintu njogera ngo nali ku sipirimu kwe n'akuzibikira ekya sipirimu ninga olusi yawulira kirala nga sekasomeza kiki nagwe nagamba kuti oyambadde negenda okyuse nekyo oyambadde bwotyo genda oyambala olugoye olulala nagamba aseka manyi bayawukana we yagamba nti kikirizibwa kati Allah yamanyi Allahu akbar wallahi nagisaala nina Allahu akbar nemugamba inshallah tugende mu maaso ze nesomesa abaki abaddu saagita sigamye nti nfune tugenda kulaba era mulwetya okitegedde bana abantu basomye Allahu akbar omanyi obwere bw'omusajja butandikira nga kyefunomumanyi kagamba nti muno sibwere leka gwesize Allah wange Allahu akbar n'asaala bannange Allah akale tugenda kulaba eyensonga mu maaso awo. Tayib eyensonga Sheikh bw'atyo bw'aginnyonnyoddemu ekwatagana kubeera nti oyambala olugoye oluki oluweweereza. Tutegeddeyo ebigambo bya Sheikh byanyudde awo na musirike kaneerogezi bwe bitegedde bibuuzo bijja betegana jasi mumwambe kimunti yenze kimmalira mumufere mubitegedde wamma ate musirika kwegamba nakuddamu darasa ngamba nawe nali nenjiddamu yonna nga tebagitegeera ningavaawo wetwakuma luli eri nga timbalaba baalimu luli eri nga tewali okay shaitamuzani zinakyoze nenjiddamu ate tebafaayo oba yabiwulirako kazazikona gyebiri tusaale mubitegedde tubitegedde kalozeebuli otegeddepo ki awo siwe tugenze tuvuddeyo tusaba nga ekitiibwa tusaasi tukomaawo sinzira ku budde obusigaddeyo. Ekibuli ekigenda okuddako ne Sheikh yazzaako abaffe empale ku basajja zisaalirwamu. Lwaki alese ekibuuzo ekyo alina obuyuzi bwalese wansi wali. Abaffe empale ku basajja zisaalirwamu empale eyange neeyo nesigadde omuntu asobola zisaaliramu esswala bayi awo era tujja kulaba nezo zonna naye
ne sakasa ngaji ne medde ko nyi akaine ebizibu sakasa ne jaji tunulamuko ya wuzu tugeni yakujeje ndako weekend ya nika sakasa ne jakumala kugera ko nawe wallahi ngode buchai inshallah saballa tangwi zina lero loka ezasoka naam tukoma Oluganda ndoza saballa wekisa kyalo kitambude kugundi ensubi badde etya engoye ensubi okusalira mu ngoye zitangala ez'oluwerere n'enfu zefunda kasamba ngakimanyi nkibuuze mugamba afuga obuntu wallahi mugenda naye bafuga obuntu bwesirika ajamanya mutambi kyanizitira obuntu bwange yamuteeka ekikomera inshallah naye tobukuba mayinja kuba sina abadise bukkiriza totta kubanga kijja kuba mawulire tottauleke yogera naye inshallah yogera naye ekyokuto jakibuza Sekabasi enti tekikirizibwa ayinza okuba nawo obujulizi Sekabasi akomeremu wataawanu ala albirri wattaqwa kiri mutaawanu munyambane okubunyi n'okutya Allah atamujjamu kale yakola edhambi okuziba ebyuma by'embizi tonjogeza bintu nga sina bujulizi katukomaawo bannaye saballa twasiba naye bategere tuli basiraamu kibuuzo ekisembayo nam kasukene seeko seeko ekyange kigenda ku ngoye naye engoye ezo sizimatidde kuba teziweddeeyo zitegeddeeyo sekabulayiza yagende ku kya t-shirt nga omulembe guno obaerono t-shirt ezinga ziriku engeri ebifaananyi abayimbi abo badebbi lutalo baalitwatugende Sekakasi naye tekiweddeeyo bulungi ku kyange kakati ebifaananyi ebi barakallahu fika ekibuzo kyobuuzizza tuli ku nsobi ezikolebwa mu nyambala tulabeka ensobi etya eyo ensobi mu erisega yagireeta ya t-shirt ziriko ebiki ebifaana inshallah era yeddako mu maaso awo inshallah naye tugirayo wiiki eddako kati mulina kunyikira kolaki kusoma naye nga mweziriseeka inshallah ekisembayo tujja kulaba nanti ngambi ebiri mu maaso biri muki ekisembayo waliwo omuwalimu yatugambako awo mutuufu nnyo sako tukomaawo katiyeweekyo omuwalimu yagamba ati yatugamba abavubuka omuntu yenna waabanga ava tugeze abavubuka nga tubeera ku buzigo ova mu kinaabiro mu bathroom okunaba nga wesibye kattawulo mbu omuntu atakuzira kuwasa nakulaba nga toyambadde mbuoba toyina wuzu oba weeteze kale naye kintu kimalako obusu just omuntu bayitegedde mu tawulo agwe ekikujja mu basirumu wayambadde tawulo ngaokimanyi oli ku muzigo kiki lwaki oba osamalaza abantu kuba giri abantu abalina enkola ennungi nga tulina ebyoya ku mubiri ng'ate abantu babyagala abantu babyagala ganeyi wakubako eriso n'avaneyi kati buzo etamugwako egwe kwani so katugamba nti tekimalako obuzo ekyo kimalako ki wabula oba ojja kufuna omusango okubeera nti osabalaza abaki abantu twefuge abali ku mizigo inshallah bayigo oyambadde lumu engoye ate yaliwo ajje mu swala tiyamanya bitawuzo naye kibadde kirungi okukibuuza akitegeera ddeyo yeefuge naam ekisembayo inshallah alaikum salaam nekikomaawo
bwavaayo bwakumusiramu addamu n'akulayo njalo bakimala ndoza mukitegere omuntu wakola ijja nga si musiraamu ebeera ntu ebeera nfu wasiramu kadde yakole oba eri emumalira kadde yakole liri yali fujjo yali badde agendamu e Roma nava e Makka saba Allah bekitiibwa tusaasire omuntu wasiramuka Allah emirimu gye yakola emirungi agimuwaamu obulungi agimuwandiika teri akiganye ate yakole hijja nehijja mulimu ate yakole hijja sana saba Allah tusaasire aya juzi naam salamu alaikum